Buli lukya tekinologiya agenda ayongerwamu ebirungo ebyenjawulo okwongera okugondeza abantu mu mpeereza mu kkowa eryo. Abakulira Centenary Group of Companies omuli Centenary Technologies Limited, Centenary Rural Development Bank, Centenary Foundation, basse Omukago n'abakulu ba Micropay Uganda Limited okwongera ku tekinologiya mu buweereza bwa banka n'okutereka ensimbi. Mu nteekateeka eno omuntu yenna akozesa Micropay Uganda Limited okutereka ssente ze za kuterekebwa mu Centenary Bank. Agent banking oyo tugenda mwongeramu ebirungo musobola okubanga ebintu ebimu bye mbadde temusobola kukolera ku agent musobola obikolerako era mujja kutandika okubanga mubiraba. Naye neyo enkola ya agent banking tugenda gitukwata tugitwale mu bitongole byaffe ebirala. Kati nga waliwo bank yaffe ekolera ebweru wa Uganda, waliwo ne banks endala ze tugenda okubanga tuggulawo, mujja kuba mulabanga enkola eno ya agent banking ejja kuba etambula nga tugitwala mu nsi endala. Ssentebe w'olufuzi olw'oku ntikko olwa Centenary Bank oba kiyite Centenary Group, Professor Dumba Sentamu agamba nti enkolagana n'emikutu gya tekinologiya kikulu nnyo mu buweereza bwa bank. We want to improve the quality of life of our customers through inclusive financial services. We do recognize that achieving this mission requires strategic partnerships with organizations that share our vision and possess the expertise to develop innovative digital solutions. Wabula mu kaweefube nga waliwo obufere bw'oku mutimbagano, abakulu bagamba nti abantu balina okusigala nga beerinda. Our mission, our vision from day one was to have the banking world without banking halls. And when I say banking world without banking halls, I mean where you are in your sitting room, when you are in your bedroom, there's no power, you pick your phone, you do that. When your kid is time for going to school, you do that, you pay school fees. Bano basabye abantu okwongera okwettanira enkola ez'oku mutimbagano naddala nga baddukanyizaako emirimu gyabwe n'okutambulizaako ensimbi. Partnership, we look forward to building opportunities that will simplify payments, enhance customer experience, and expand access to secure, convenient financial services for individuals, businesses, and communities across the country. Bano basabye abantu okwongera okwettanira enkola ez'oku mutimbagano naddala nga baddukanyizaako emirimu gyabwe n'okutambulizaako ensimbi okwewala okubbibwa ku nguudo. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.